Tulaba era tugoberera ku CBS FM tukwaniriza nnyo wano ku mbuga enkulu y'Obwakabaka bwa Buganda. Nze Kamulegeya Kireo Kiwanuka. Dakiika ntono nnyo okuva kati Sipiika wa Parliament Nalongo Annette Amongo agenda kuba nga atuuka wano, era nga bw'olabye Katikkiro n'omumyuka owookubiri Sipiika wa olukiiko lwa Buganda, Minisita w'amawulire n'abakungu abalala bamulindiridde okumwaniriza wano mu dakiika ntono nnyo okuva kati. Ayinza kungoba waliwo emyaka gye batakyagoba.
the Minister for Sports. This is the man. This is the man for the Kabaka's birthday run. He's Oekitiibwa Sserwanga. He's the Minister for Social Services, which is health and education, and Office of the Navajo. This one. Yeah, in December. So it's quite old. Stella. Stella. Ono wa bibi asigalie bwe. Mugenda mulindira kaawo.